That's conduct and becoming. Have you met this gentleman before? Yes. Okay. By the way, Isaac, hao wanapitia kwake. If you finish this, if there's anything you have to ask, you can ask as an individual. But you'll be mixing my news. Listen, I will tell you. Listen, I will tell you. Mukama waffe president yatugamba naffe tubeere nga tuondera tugunja emirimu bannayuganda abasomye bagiyingire bagikole. Nyambadde endala siri mu kawunda ng'omwaka oguwedde. Oli bwana wagikozesa alina ebbagi. Wanga aga Uganda People's Defence Forces tugenda kukola okuwandiika okwawamu oba general recruitment okw'omwaka guno 2025. Tugenda kuwandiika abantu 1,115 bannayuganda. Ate omwo tujja kuba tuwandiika abanaakola amagye aga bulijjo n'abo abanaakola amagye ag'ekikugu. Gatya ngenda kubinyonyola wammanga. Okuva ng'edina okuza omwezi 7, omwezi ogw'omusanvu gwe balaza olujja okutuuka nga 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2025, abaagala okuyingira amagye bajja kusabira ku mikutu ku mitimbagano gwebali nnyo. Ku mitimbagano kye tuyise online. Kaakati banaakola batya? Abasooka tujja kubaako n'okusaba ku mutimbagano, okusabira ku mutimbagano, era nga ekibanja k'ogenda okuteeka bakiyita recruitment.updf.go.ug. Mu Luganda semuyiwe mu gyo kyogerako awo, naye ekyomukisa omulungi nti bwe tutwala baba balina okuba nga basomako ku Lungereza, si Luzungu, Lungereza, kubanga n'Olurasha Luzungu. Abasaba kolayini bajja kuweeka okusaba kwabwe ku mutimbagano. Naffe twagala tulabe nti gwe kyotadde ku mutimbagano otaddeko akafaananyiiko aka paasipoota, ebiwandiiko by'okusomako oba academic documents ne endangamuntu. Abo banaabayiseemu ku lubu luno olw'okusabira ku mutimbagano, amannya gajja kuteekebwa ku kiwanja kyaffe ekya UPDF website, ate ne ku bitebe ebikulu ebya disitulikiti n'ebibuga. Oluvannyuma tujja kulangira ennaku z'omwezi rather abo abanaabayiseemu bwe banaalipootinga mu bitundu bye bajja okupimirwako obulamu bwabwe bufaanana nga bayingira amagye gano. Disitulikiti zonna 135 n'ebibuga 11 tujja kubaayo n'okurikruutinga okusinziira ku bali abayiseemu ku mutimbagano. Abo bajja kujja nga balina okusaba okuwandikiddwa mu mukono gwabwe handwritten, nga balina okusembebwa ssentebe w'akakiiko akasooka ak'ekyalo oba ak'ekitundu kye, ssentebe w'akakiiko ak'okubiri ne ssentebe w'akakiiko ak'okusatu, ne GISO oba Gombola Internal Security Officer oba DISO, District Internal Security Officer. Alina okujja n'endangamuntu ye. Kano okuli ke yambuzza mu lufuutifuuti nkazzeemu
ojja ne identity card oba ng'olina national identification number NIN. Olina okujja ne ebiwandiiko ebyogera ku kusoma ku ebisookerwako original ne photocopy. Ekyokusatu ekisembayo ojja kujja n'obufaananyi busatu obwa kala obwa feesi yo bwefaanana. Okuwandiika kuno kugenda kukolebwa okusinziira ku muwendo gwa bannayuganda nga tugoberera embalirira eyakolebwa mu 2024 ne UBOS, era nga buli disitulikiti eweebwa omutemwa gwayo ng'etteeka bwe liragira. Abanaayitamu ku luno olw'okusunsula physically bajja kuweebwa ekinaabanjula eri mu training centers ze tunaabagamba okuripootinga bagende nakyo okubanjula eri. Baki be twagala? Be ba bulijjo, abasirikale ba bulijjo, naye balina okubeera nga baamaliriza siniya ey'okuna. Balina okuba wakati w'emyaka 18 n'22. Nkiddamu wakati wa 18 n'22 nga yamalako siniya ey'okuna. Ettuba eryokubiri be basomesa aba grade 5. Bano twogera ku basomesa baamaliriza National Teachers College. N'olwekyo balina okuba nga balina diploma okuva mu NTC ezimanyiddwa emyaka wakati wa 2 na 25. Ettuba eryokusatu Air Force Professionals abajja okugenda mu magye agalwanira mu bbanga, bano nga balina obukugu bwengenda okugerako wano wammanga. Twagala benkanawa mu myaka wakati w'emyaka 18 n'3. Lwaki bo tubongerayo? Kubanga abamu batwala ebbanga ddene nga basoma. Abasooka ba pilot, pilot instructors, abasomesa ba pilot, onalina okuba ng'alina ebimwogerako nti alina license ya bwa pilot, alina license ya commercial pilot, oba okubanga ennyonyi okutali okubanga ennyonyi ey'abasaabaza ba bulijjo. Alina okuba nga yasoma siniya ey'omukaaga mu sciences yasoma, era nga yeyita ne principal 2. Abaddako abaasoma obwa pilot bali ba instructor oba basomesa ba pilot, bano ba pilot balina okuba nga balina license ey'okubonga ennyonyi, balina okuba nga balina ebibalaga obukugu bwabwe kibayita rating mu fuutifuuti, ate balina okuba nga basoma science ku A-level oba ku siniya ey'omukaaga nga yayita ne passes 2, bwe yafuna F bambi tojja. Abalala aircraft maintenance engineer, bano ba engineer nga alina diploma mu kulabirira ennyonyi oba okuddaabiriza, ate nga ye obukugu bwe buli mu either engine, mu frame oba avionics mu Luganda semenyewe nakiyita kisigalega barracks. Kalungi nyako. Abaddako bebo batuyita air traffic controllers, abalagirira ennyonyi. Bano nabo balina okuba nga balina degree ey'ekisayansi nga basoma okubala oba physics. Abaddako bwe bakebera obudde embeera y'obudde meteorologists, nabo twetaaga balina Bachelor of Science degree oba diploma mu meteorology. Bino mu Luganda sine bwe nja bikyusa munansonyi. Era nga basoma physics, economics, okubala mathematics, chemistry ne geography. Tuzaako abo abasoma abalina degree eya science mu telecommunications engineering, information technology, software engineering, computer science, mechanical engineering and electronic engineering.
kuno tuzaako abamaze sini ey'omukaaga naye nga basoma science naddala physics ne mathematics balina okubeera wakati emyaka 18 n'23. abaddako beba balina Uganda Advanced Certificate of Education. In other words, nga bano balina principal passes yonna naye nga bafuna points 8 n'okudda waggulu. bw'oba gwe wagwa sonyiwe. balina okuba mu myaka wakati 18 n'23. ebbanga kiri tugenda okutwala online application abagenda okukozesa emitimbagano kibeere wakati w'ennaku z'omwezi 7 ne 11 omwezi guno gw'omusanvu 2025. B abaana abasunsuddwa ku mutimbagano tujja kutuma amannya gaabwe ku district ate tujja gateeka ne ku mutimbagano gwaffe ogwa UPDF website. bajja kujja ku recruitment center nga tumaze ozirangirira nga baleese ebyo ebibogerako bye tunatadde mu districts mu bazaalibwa. era tusaba district gy'ogenda okuwandiikibwa obe nga ye district mwozaalibwa, so sigamba nti nze nakyadde. program ey'okureportinga okukeberwa embeera y'obulamu bwo ne physical fitness tujja girangirira mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu radio, TV n'emitimbagano. betusuubira balina okujja nga bannayuganda era bajja ne national ID olw'endangamuntu. emyaka gye twagala mu general recruitment 18 mpaka 22. abo gye twayogeddeko obukugu bw'enjawulo twongeddemu mpaka emyaka 3 okusinziira ku bannasayansa bwe baba basoma. oteeka kuba nga munnaffe gw'oli mulamu mu mubiri gwo ne mu bwongo. empisa twagala oyo agoberera amateeka era nga mutuuze ow'omu kitundu ekya district eyo mwetugenda muwandiikira. era n'olwekyo alina okujja n'obuwandiiko bw'ebbaluwa ya chairman LC esooka, ey'okubiri, ey'okusatu teekako gombola internal security officer oba district internal security officer n'obusembi obusembayo bwa RDC. bino wammanga mubigenderere. okuyingira amagye kwa bwereere, okuyingira amagye kwa bwereere, teri kusasula wadde ennusu n'emu. ate bannaffe bawala baffe mweyina okuyingira amagye, naddala abo abalina obukugu bw'enjuga ettakaawo. emirimu gino eno gyegiri mujje muyingira amagye mugakole. baprofessional oba abakugu ng'aba Air Force n'abasomesa good 5 mulina okuteerako empapula z'obuyigirize bwammwe. mujja kujja n'origino ne photocopy. bw'oba oyiseemu origino zijja kuddayo wammwe. maliriza nga nsaba nga ngamba bwe nti kikugyevu bannayuganda okusinziira ku busomi bwabwe, empisa n'okwagala eggwanga. mujje muweereze Uganda ne Africa ng'ejje lyammwe bwe likola. bweyongera twetaaga abannasayansi nga bw'olabye. era bw'olabanga gavumenti esasula abannasayansi ticca sente zisingako ezaffe abaasoma history teweewuunya, kubanga kati obukugu obuli mu kulwana ndowooza mulabye bibadde bigenda mu maaso wakati wa Isirairi ne Iran. gwate ennyonyi eyasoma history yagibonga. nange nasoma history so emba y'okulaba okukebera nga bannayuganda abali connected ku mutimbagano basukka miliyoni 22. myaka ng'esatu emabega kati osuubira bwenkanawa. naye ekisinga obukulu ekitukozesa kino twewala abantu okutusisinkana mu ntandikwa, kubanga sitaani akyakema. abamu batwala bakozesa omukisa ogwo okujja akasente bannayuganda baba bagadde okuyigira amagye. kati okukendeeza
obumenyi bw'amateeka ng'obwo twagala omuntu asabire ku layini agende okujja ku physical ng'oledde yayitamu wano. Era kino kankiddemu nti nkwegayiridde tobuzaabuzibwa nti omukulu ayagala kino. Teriyo mukulu mu bino, buli omu ku ddembe ly'okuyigira amagye g'eggwanga ku bwereere. Nakano kankayise obaŋŋambye mbu ba LC basasula ssente. Omwana ayagala okuyingira amagye omusoso ssente ya stamp ayina ssente ye gy'agenda okufuna ku ssaawa eyo, nandisabye stamp eyo kuolebere ya bwereere. So print media, you are going to get copies. The rest will be managed by that Tolomani from. Why do you want to mix fish with the porridge? Very screaming headline. Okay, he had a point. There was this thing that you're not talking about. Food one. I think she wanted to ask you about Somalia. Etukuri? Because you guys have been soft, yes. And you end up crowding my news. You see that red? Yes. Muntu wa bulijjo. If you have to distinguish between a mukungu n'atali mukungu, muntu wa bulijjo n'omukungu. Naye omuntu wa wansi no. Omuntu wa wansi ki? What's up?